ate bo bazze baberewo okugera eri mwe bannamawulire okutegeeza bannamukono enteekateeka yonna nga bwegenda amaaso. Kijja kujjukirwa nti disitulikiti y'e Mukono kati emaze emyaka 3 nga terina lukiiko lwe bayita District Service Commission. Abantu abamu balowooza nti olukiiko lwa District Service Commission lwe lukiiko olugaba emirimu, naye ogwo gumu ku mirimu emingi gye lulina. Olukiiko lwa District Service Commission kituufu lugaba emirimu. Olukiiko lwa District Service Commission ye nampala w'abakozi. Olukiiko lwa District Service Commission lwe lukola ku by'abakozi ba gavumenti okuddayo okusoma. Olukiiko lwa District Service Commission lwe lukola ku misaala gy'abakozi. Olukiiko lwa District Service Commission lwe lukuza omuntu akoze obulungi ku mulimu oba yeeyongedde okusoma. Olukiiko lwa District Service Commission lwe lubonereza omukozi akoze empisa embi. Olukiiko lwa District Commission lusobola n'okuwummuza omuntu atakola bulungi. Olukiiko lwa District Service Commission gwe mutima gwa district kubanga lwe lusinziirako okuwa abantu empeereza ze bayita services ate ng'ezo zennyini ze zituteesaawo ffe bannabyabufuzi. Olukiiko lwa District Service Commission lulondebwa abantu bonna mu disitulikiti nga bayita mu kawaayiro nnambemu akasemateeka akagamba nti obuyiza bw'abantu naye bajja bukozesanga nga bayita mu bakulembeze baabwe be beerondedde. Era abantu ba disitulikiti eno nga bayita mu bakulembeze baabwe be beerondedde balonda dde abantu abo abataano bateeka otuula ku lukiiko olwo, naye abantu abo balemeddwa okutongozebwa olwa ssentebe mwami Bakaluba. Ffe bwe tutakyamanyi kigendererwa kye, tugezezza nnyo okutegeera ekyagala okumuluma oba ekimulemesezza okukola omulimu guno ne kituvula, era kati tutandise okulowooza nti alina buwezi malala tima eri omukyalo oyo Stella Kiyondo naye n'eri abantu b'e Mukono n'okusingira ddala abaana baffe abato n'abavubuka abanoonya emirimu. Ekisooka kyannaku nnyo okuwulira kati nti Mukono disitulikiti buli mwaka ezzaayo obuwumbi 240 eri gavumenti nga gwe gwalibadde omusaala gw'abantu be tutasasudde. Ebifo nga gavumenti yabikkiriza nti ebyo mubiteekemu abantu neweereza n'omusaala gwabwe biliyoni 2.4 buli mwaka, naye nga ku nkomerero y'omwaka tugusitula ne tuguzaayo kati emyaka 3 kubanga ebifo ebyo tetubitaddeemu bantu. Ogwo mutima mubi nnyo. Ekitundu ekisinze okukosebwa kyekitundu eky'amasomero. Abasomesa abangi baleka emirimu mu biseera bya COVID. Ebifo ebirala byali byereere. Amasomero amalala geeyongeddemu abaana obungi ne galinnya sikeero y'abasomesa abateeka okugabeeramu. Amasomero amalala mapya. Wabaddewo ensonga nnyingi nnyo ezeetaagisa okuwandiika abasomesa abali eyo mu 10 wano mu disitulikiti y'e Mukono, naye abasomesa abo tebawandiikiddwa era abaana tebakyasoma. Ffe abali mu munisipalite tujulidde kuggalawo tugende. Mukono munisipalite yonna buli bakozi 100 beteekwa okuba nabo erinako 5. Kyova osanga omuntu omu ng'akola mu ofiisi 3. Mpanya ekyokulabirako ekya yinginiya waffe wano Mukulu Haruna. Mukulu Haruna naye ali mu kifo nga acting naye tebakimuwanga. Ekyokubiri yakola eggoma, yakola mu Central Division, yakola ne municipality. Kyokka nga bagamba nti enguudo tukozese bakozi baffe kibayita force on account, nti tukozese abakozi baffe era tojja musobola bw'onoogenda ku luguudo lw'ekawuga n'olusanga nga bye yakola byonna bikulukuta, ajja kugamba nti munnange nze nali omu sirina bakozi benkola nabo. Ekyo kiri wano kyekiri ne ku disitulikiti. Ne disitulikiti ya Mukono terina yinginiya oba mwami Bakaluba alinda oyo omwami Mugisha agenda asoma amaleyo ebitabo afuke certified engineer alyokalange omulimu tetumanyi oba waliwo okwekobana bwe kutyo oba si kyo. Tufe abamu abalina okututandise n'okulowooza timunaffe Bakaluba tabanga yatuvaamu ng'ayagala kino ekisanja kya Nuuku kiggweko tufuuke ekisekererwa nga tetwaweereza bantu b'e Mukono abaana tebaasoma. Genda wano ekiwanga omumeeya somero lyetaagamu abasomesa 21 mulimu 7. Omukyala omu yamenyeka, twagendayo nga abakyala 2 bali ku maternity leave. Kakati ng'osanga abaana P5 bweba esoma P6 tesoma, P6 bweba esoma P7 eba tesoma, nga osanga P2 bagiteeka mu kibiina kyekimu ne P1 kubanga abasomesa ku masomero tegaaliyo. Leader of opposition Mulamba yasituka n'ajja wano
nawa mwami Bakaluba amagezi naye mwami Bakaluba kyeyakola ekinene ennyo kulaba leader of opposition bwe yajja neyeekweka bulijjo nga bwatugamba ekyombo eryato liba limulese n'alemererwa okuva ekkooma okujja wano. Kakati basebo ne bannyabo ebizibu bingi ebivuddewo mu disitulikiti eno. Tugenza okwetegereza olutalo lwa mukyala Ssebunya ne mwami Bakaluba nga lutalo lukadde. Omukyala oyo bamuwa headmistress wa Mukono Muslim Primary School Reverend Bakaluba nga balina omukulu Charles Semanda ne bamugamba nti omukazi yakasiramu katasaana kubeera headmistress wa ssomero ly'abasiraamu. Ne bamumaze omwaka mulamba nga bamuyirira. Kyatwala mukyala Janet Mukwaya okusituka najja awo Buddo bwe yali minisita okulaba ng'omukyala oyo agenda awo n'asomesa abaana ba Mukono Muslim. Naye ate abantu bonna bakkiriza nti standard kwe yaleka essomero eryo yali teribeerangako. Kakati ne ku mulundi guno wetulaba omuntu y'omu ng'avuddeyo mugamba nti netteeka yasooka gamba etteeka lyamulemye okusoma. Naye nga disitulikiti 135 zonna ziri awo zituwa ekyokulabirako netteeka lyennyini liri kiriya si yasoose olikozesa ne banne bonna baalikozesa dda. Bwe yamala n'agamba nti omukyalo oyo amunyiigira lwa butaba wa kibiina kyaffe ky'NUP. Ffe ab'NUP twagala okwegaana Bakaluba si bwe tutyo ffe bwe tukola emirimu. Tetwagala abantu abalina ebisaanyizo okukola emirimu so si abo abakkiriza nga ffe. Era ekyo kye kitukayana ne gavumenti eno okusosola mu bannayuganda. Ekirala ono gwagamba nti talina bisaanyizo by'NUP mpozi nga abakulembeze baffe abamulonda be baatulyamu olwo kubanga abamulonda baali bamemba ba NUP abawangula obukulembeze mu disitulikiti mu tawuni kansi ey'Ekatosi, tawuni kansi ey'Ekisoga, tawuni kansi ey'Enakifumu, Mukono Central Division, Goma Division ne ku Mukono munisipality. Abo ffenna tubamanyi basajja banno. Bwebaba nga batulyamu olukwe ne balonda omuntu ataawe banno ku mirimu twalaba nnyo. Naye kakati ate eyo tetukyasobola giwanga nsonga. Ate era mwami Bakaluba aleme tulimba. Tumulabye bw'abadde n'ebifo ng'alonda. Ate era naye abadde talonda banno. Bwe yalina omukisa okulonda vice chairman we yalondawo NRM. Bwe yalina omukisa okulonda chairman wa District Land Commission yalondawo NRM. Bwe yalina omukisa okulonda chairman wa Public Accounts Committee ya district yalondawo NRM. Kakati era nekana akakiiko kennyini gwe baagala abeere chairperson era bwe tumanyi ajja okuba chairperson kubanga mukyala Ssebunya ebisaanyizo bye kati tebikyasobolamu okuza nti yakakulirako nga kuliko memba musinga okuba nga yanyukira ku ddaala ddene naye yennyini oyo alinze NRM. Kakati kino ekyokutuwuliriza bulinaku ekyokukwatanga erinnya lya pulezidenti waffe ye yeewaayo abantu bamukoleremu ebintu ebikyamu nga bwe bagamba nti balwana lutalo. Pulezidenti yatugamba dda olutalo talututumanga era headquarters yasalawo dda kweno ensonga. Tuwulira mwami Bakaluba agenda agamba abantu bweno ensonga ejja salwawo headquarter naye nga naye akimanyi nti headquarter yasalawo dda ku nsonga eno. Sirowoozaayo muntu asobola ate kumenyawo ekyo kyasalwawo pulezidenti wa NUP mu Buganda. Leader of opposition ye yabiteeramu ddala engato najja wano era nebatuyita ne ku kitebe ne minutes weziri nga batugamba nti nno ende n'omuntu abantu gwe balonda kubanga bwe tunaamuvaako omuntu oyo ajja kuwawaabira disitulikiti agisinge. Bw'aba mwami Bakaluba alowooza nti ogoba omuntu ku komishoni kyangu yali tunudde ekyagudde mu palamenti era nayo yabadde Parliamentary Service Commission bwe babadde bagoba omukulu zaake byabalemeredde kubanga omuntu bwe bamulonda mu kifo baba bamulonze gwe ne bwoba tomwagala. Ate njagala n'okusaba muganda wange mukyala Sala Katumba ajjeyo erinnya ly'abasajja bano baleme olikozesa mu kuliwani Ssentebe kuba ate ne Sala Katumba yennyini tetumumanyiiko ku lisiti y'abe-NUP ng'ate ffe atugamba ngu twagala tugyewo n'otuteekewo NUP. Kati ffe atubulaka mailing ayagala otulabisa obubi nga ffe abayomberera mukyala Ssebunya. Ffe tetuyomberera mukyala Ssebunya tuyomberera bwenkanya. Twagala tubeere n'olukiiko olugaba emirimu. World Bank ssente zamaze okutuuka yatuwadde obuwumbi 54 ne ekibiina ky'Abafalansa ekigaba obuyambi ne kituwa obuwumbi era batuwadde $1,000,000 54 ne French Development Agency netuwa $1,000,000 42
naye nga bagamba nti fe ab'emukono zifunako tulina okuba nga abakozi bonna mu mawofiisi mwebali. Kakati simanyi oba mwami Bakaluba tayagala fe ab'emukono kubanga enguudo zino zibadde zigenda zimbwa mu Mukono munisipalite ne mu Mukono South. Simanyi oba bitundu bino tayagalizaayo nguudo. Esente zibadde za kuzimba katale kaffe wano mu Kamevale market. Simanyi lwaki tatwagaliza katale ako kubanga bali bagambye tebajja kutuwa ku ssente okutuusa nga woofiisi zirimu abakozi kuba bwe bagamba katubawe ssente zaffe ate nga temulina bakuzikozesa. Kakati olabira ddala nga lino ttima genderere mwami Bakaluba lyakola kyetuvudde twewaayo. Twabadde tugenda kwekalakaasa mirembe leero naye ab'ebyokwerinda ne batugamba bali mu Independence Week tebajja kusobola kukwata eno neyo. Naffe ne tukkiriza kubanga mu kwekalakaasa tugenda kubeera mu kusika muguwa wadde okola effujjo. Twakkiriza ne tukuzanga 12. Olwaleero kwe kujja wano tubabuulire mu bamawulire ebigenda otambula. Ng'ennaku z'omwezi 12 tugenda ffenna kwekuŋŋaanyiza Mukono tax park. Tukoze mu tax park kuba tusuubira nti abaliva e Katosi, nti abaliva e Nakifuma, nti abaliva e Goma, ffenna tusinkane mu tax park. Era mu tax park tugenda ova mu mirembe n'ebitaasa n'ebandi naye nga tuyimba nnyimba za nnaku, za kunakuwala, za kukukkuluma, za kwewuunya, za kukungubaga. Kubanga omuntu okumaza abaana ba disitulikiti emyaka 3 nga tebasoma kiki ennyo kyetuluubirira okufuna. Mwami Bakaluba kiki kyayagala ennyo okufuna ekisobola omukozesa disitulikiti ettima bwerityo ne tubeera n'eddwaliro ne batuwa hospital naye ng'ate abasawo tulina baherese sentafu kubanga District Service Commission erina okusindikibwa mu abasawo by secondment bajje bafuuka abasawo b'emukono teriiwo. Abantu abamaze okukola ba pensioners ne babonaabona basebwe tebalina we bajja pensioni, n'abafuna pensioni nabo tebakyalina muntu ateekateeka pensioni yaabwe. Ne tubonaabona n'abantu abazeeyo okusoma, omuntu n'akwata ssente n'addayo n'asoma, abadde nansi n'afuuka dokita naye nga teri wa kumukuza ku mulimu. Parish Development Model mu disitulikiti y'Emukono egenze kulema kuba ab'emiruka abagikolako ffe tetubalina. Neteebereza enkumi n'enkumi z'Abannayuganda abali badde bafuna emirimu gino, gavumenti etugaana kuwandiika abakozi neffe yatukkiriza emyaka 3 etuweereza obuwumbi 2 mu obukadde 4 buli mwaka ne tubuzaayo nti bano be bakozi be tutalina. Eryo liba ttima genderere. N'olwekyo nsaba bannamukono wano tutudde ku ofiisi eno kuba ofiisi nekino ekikola kyetulimu tekiriiko kibiina nti oba oli wa kibiina kya byabufuzi gundi oba oliri kibiina kya bufuzi gundi. Kuno okwekalakaasa kwa bannamukono fenna twagala tugende ku disitulikiti. Mwami Bakaluba veeyo bwantogo atubuulire ki ekigenda mu maaso kuba tetumanyi. Twalibadde tumanya singa ajja mu lukiiko lwa disitulikiti n'abulira bakansala naye kati ne mu lukiiko lwa disitulikiti yaddugamu. So tetumanyi kigenda mu maaso yatubuulire. Twagala okulaba ku mwami oyo ayeeyita Busuulwa agamba nti yawaabira emisango kanso nti era ye Busuulwa ng'akyali mu nsi ffe tetuliddamu kwogera ku bya District Service Commission. Kati yakawaabira sipiika waffe emisango 2, emisango gye yakawaabira gavumenti eri mu public service meeting. Naye yo nkola y'Abakaluba yakinkolako n'akwata omusajja bamuyitani Anington Kanyike n'amutwala mu kkooti n'amuwaabisa omusango tugamba nti Nambooze yandiddeko enguzi n'omusajja n'ayogera. Kkooti n'esala omusango n'egamba nti terabanga mulimba yenkana Bakaluba okujja mu kkooti nga yeekwese mu kalenzi akato kaaningitoni omusajja omukulu naye omanyi sitaani okola naye ebintu. Bakaluba yeekweka mu nvubuka oli naye yeerabira ku lupapula olumu n'asayiringako. Kyova olaba sitaani bw'ati bwakola. Ne ku luno olwa Busuulwa tulina obujulizi obulaga nti si Busuulwa yatuwawaabira obeera otya ne chairman ng'ate awawaabira disitulikiti ye. Yeffe tuli mu buyinza Emukono ye yefudde opposition. Kyova olaba byakola n'abatatwagala mu buyinza ng'ab'NUP bamusanyukira tebamugamba nako. Bamuwadde amagezi minisita yagamuwa muteeka ateeka okulira amagezi minisita gamuwadde yagagaana. Solicitor General yagamuwa yagaana. Attorney General yagamuwa yagaana. Buli watuula n'abantu ekyangadde yawabayo omusango omulala nti babali batudde wali nga yefudde Busuulwa.
naye naffe abatereka omusango teguvunda. Kkooti yalagira dda tumukwate tumuvunaane okulimba kkooti. Judgment nkyagirina. Lwakuba omuntu mulamu bw'alayira ne bw'afiirwa takyusa. Ffe twagamba tumusonyiye naye tekitegeeza nti teyazza musango. Nange gwe yamaze ennaku myezi 11 nga mbonyaabonya mu kkomera nga nteekako omusango gwe sizange. Kakati kyekimu kyakola ono omukyala. Tetumanyi kigambo ki Bakaluba kyalaba oluusi mu bakyala nasalawo balwanyise nnyo. Omukyala y'omu yamulwanyisa nga bamuwadde obwedi mistress. Omukyala y'omu amulwanyisa nga bamuwadde owa district service commission. Ate yamusanga omulimu ogwagukoze ekitegeeza n'abamulonda nze saaliko naye nkitwala nti abamulonda basentebe bange beefumitiza ne bagamba nti omuntu mulungi. Twagala tulabe ku Okero Bakaluba gwagamba eyamuwawaabira omusango nti nno omukyalo oyo yamulyako enguzi. Okero alina buyigirize ki? Okero yali yasoma ki? Okero yasaba mulimu ki? Banikolo abalala abagusoma abagusaba lwaki Okero alowooza nti ye yali agusaanira? Ojjasanga nga n'Okero musajja wattu bawayiriza mu ki? Mwaze twagala Okero naawe oveeyo nga 12 ujja oyogereko gye tuli. Bwe kitaba nti nno Reverend Bakaluba byayogera bye bituufu, ffenna tujja kukitegeera tumuwagire tugambe mukyala Ssebunya nti va ku kifo kyaffe tuseewo omuntu omulala. Naye okubeera wano mu disitulikiti tumale mwaka ku mwaka nga ffenna tuli wano tusirisi kijja kutuukibwa ekiseera ffenna tusobye lwa butalwawo kye tukolawo. Inaction is also seen. Naffe bwe twongera mu maaso ne tusirika obusirisi bakansala mmwe abali mu lukiiko lwa LC5 guno gwe mukisa gwammwe okuvaayo mutulage nti nammwe mulina kye mukozeewo. Kubanga era mwami Bakaluba nti tusobola n'okubeera positive lwa kansalas ne tumuteekako akakiiko okumubuulirizaako baddala akyasaana abeere chairman wa disitulikiti. Kyetuva tusaba nga 12 aveeyo ku luno eryato limuleete nga 11 tasulayo ekkoome ajja atubuulire mu bigambo mu bukakamu naye atubuulire his side of the story. Etteeka ligamba nti waakiri buli myezi 2 bakansalas n'abo bachairman balina okubanga enkiiko za bonna ne babuulira abantu ebifa ku disitulikiti. Enkiiko ezo tetuzirabye era nze nsooka okusaba bakansala abange abana 6 abali Mukono munisipality be balina osooka ovaayo olunaku olwo bajje batubuulire bo nga bakansala kiki ekigenda mu maaso. Tunaalinda district service commission paka ddi? Twawulidde Reverend atandise okweyogeza bwe disitulikiti ezalina district service commission tezirina nnyo kyezaakola. Naffe tunaabeererawo ebyo kima ye bamuyita dokita director Reverend Honorable Mr. Taata w'abaana be ye lwaki tayagala abaana baffe nabo bafuneko ku bitiibwa bwebino. Asoma diguli emu n'asoma ey'okubiri n'asoma ey'okusatu kyokka nga ffe amasomero agafa agattattana. Ogwo omutima mubi. Reverend abantu bakulonda bakwagala naffe ffennyini abakuwagira otutadde mu kaseera akazibu kati nga nze ddala eyakulira kampeyini ze antadde mu kaseera akazibu ddala ddala nti nsirike kubanga munange gwe nayagira n'olwekyo disitulikiti tugiyiwe mu kinnya kyenva njagala okuwoola abantu b'Emukono badde ne ligambwako nyiniyo muveeyo mu bungi bwammwe mwonna. Bino si bya bufuzi byaffe ebya bulijjo, bino bya bukulembeze. Tubasaba kyemuva mulaba buli kantu konna poliisi ketugamba okukola tukakoze kubanga twagala kukuŋŋaana mu mirembe tunnyonnyolwe kiki ekigenda mu maaso naffe tuweeyo ebirowoozo byaffe ku kya service commission. Tulabe ku busuulwawo ab'emisango ku lwaffe, tulabe ku Okero gwe bamu mulimu ng'agusaana. Ne mukyala Ssebunya bw'aba asobola ajja atubuulire kubanga ffe tulina ebintu bibiri. Ogamba bano nti muteekeko mukyala Ssebunya oba okusaba mukyala Ssebunya nti bakuwozezaako emisango emituufu, vaayo tuteekewo omuntu omulala ekitundu kitambule. Ne tosobola kusala gwakawala nga towulidde gwakalenzi. N'olwekyo ab'amawulire tusaba mutuwegatteko. Twagala abakulembeze ebeerera olw'okuolo omukulembeze gwe tutaalabeko either oli ku sayidi egamba nti abaana ba Mukono bafuna abasomesa oba ogamba abaana tebafuna abasomesa. Temwekwasa Nuupu. Pulezidenti bwe yali e Bulemezi ennaku eziruwero yayogera n'agala Nambooze ekyaggwe gyali gyendi ensonga za Nuupu wano nzimala.
ate n'ekyokuba nti president zino ensonga twazimutwalira twali aba nze ne Nabukeera. In fact eyasooka ozanjula yali Nabukeera nze ne Musamba. So president azimanyi bulungi nnyo. Naye ate tebajja kufuula nti president waffe ajja kubeera e Kampala asale n'emisango gy'enkoko ku byalo, ebyo bya Museveni. President era twewuunya n'okwewuunya lwaki abali mu gavumenti basirise busirisi nga kino kikolebwa, ne tulowooza nti ndowooza bo bagamba nti Nuupu kayeeyanidde. Nolwekyo abantu ba Nuupu temugamba nti ffe tulaba wano lwe lusoose. Nze nzennyini natuuza olukiiko, Bakaluba n'ayogera amazima gennyini nti ebyomusango si bikulu era agenda kubijjayo, era nga 18 Juuni kanso yaffe egenda tuula, egenda kubanga eyisiza District Service Commission. Olunaku bwe lwatuuka munaffe yeekweka bwekwesi n'executive ye. Nammwe abali ku executive ya Bakaluba mbalabula mwesesa mukkiriziganya n'ebiri ebikolebwa olw'okuba mwagala musigaze ebifo ku executive. Naye ebifo ku executive ebyo kasita ekirungi Nuupu akasunsula kaayo ka bibuuzo. Ebibuuzo bibalinze maaso eyo nti mwava ku ky'okubeezaawo district nga terina District Service Commission nga mukomyewo Ssabakaadi ate okwesimbawo biki.